Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula ffe akyatambudde naffe nga weekuumidde ku mukutu ogwa Red Zone TV. Tuli wano kubanga ate tukutuusaako updates buli kimu ekijja obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Nja kusaba olaikinge kubanga gy'okoma okulaikinga information gy'okoma okugiyambako okubeera ng'etambula gwe buli olaikinga oba oyambako omulala okubeera nga ate naye afuna amawulire gano nga naawe bw'ogafunye. Kakati mu mboozi eno nkuleetedde ebintu bingi byenjagala obeere ng'omanya. Waliwo olutalo olubaluse mu sayidi ez'ekiteezi gwampuliriza. Olutalo lubaluse mu kiteezi okwekalakaasa ng'abantu bawakanya. Robina Nabbanja abadde alina enteekateeka ey'okugenda oba yagenze abeere ng'asisinkana abantu bano, wabula nga kigambibwa nti babadde babategekedde wagenda okubasisinkana ewantu wawanvu nnyo kilometers nga 5, naye ng'abantu bayagala okusisinkana mu kilometers 5 ezo be bafiiriddwa sente zaabwe mu mayumba ago, be bafiiriddwa abantu baabwe mu mayumba ago, era nga bali wali baguumiise. Abamu bali mu kununula mirambo gyabwe, abalala bali mu kununula bintu ebyo byokka ebyasobodde okuba nga birusimattuka okubeera nga tebigendera mu njega eyagudde mu bitundu eby'ekiteezi. Kati abantu bataddewo embeera okwekalakasa kubaluse nga bagamba tetugenda kukkiriza ate tuve eno tugenda tetumusisinkanire eyo. Ogenda biwulira, ngenda bikuwa mu mboozi eno oba tonna subscribe nga kikole obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Essoroti ngenda kuwa ebifaayo. Museveni akomyewo mukuuma k'emberenge, mujjukira akamotoka ako nga kalaga omusajja ng'ali mu kwogera naye ng'ayogerera mukuuma ako oba akamotoka ako aka glasses. Tino njagala okutegeeza n'olunaku olwaleero simanyi oba aba atidde ki mu bitundu eby'essoroti akomyewo mu kamotoka ako keekamu. Ogenda gafuna ku mukutu gwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick Nzendiwo okubanga ate nkusakira ate nga kutuuseeko. Kakati bano ba foot soldiers abaakwatibwa ne basibibwa oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwali mu kibuga Kampala ng'ennaku z'omwezi 23 mu lujjukira bulungi nnyo. Bano ba Generation Z abaavaayo ne bawakanya obuli bw'enguzi obugenda maaso mu Parliament n'ebitongole ebirala eby'eggwanga erya Uganda. Bangi bakwatibwa kati n'abo basobodde okubanga baavaayo oba abaateebwa kuliko ekibinja ky'abamu nga bo beewaddeyo bajje babeere nga boogera ebyagenda maaso eyo gye baabasibira. Gano gonna ogenda kubanga ogafuna. Bano ba Generation Z oba abavubuka ba foot soldiers kyonna kyoyinza okubayita bavuddeyo ne bannyonnyola biki ebigenda mu maaso eyo gye baabakwatira gye baabasibira, ate era ne baddamu ne bategeeza nti ffe tetuli beetegefu kubeera nga tulekeraawo, tugenda kusigala nga twekalakaasa, tugenda kusigala nga tuwaanyisa obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu bitongole bya gavumenti naddala mu Paalamenti. Nkusunsulira tuula wansi okkalire ogenda kubanga gonna ogafuna ku mukutu gwa Red Zone TV. Waliwo ebimotoka oluseregende lw'ebimotoka bya kasasiro ebya KCCA nga na bino birabiddwako mu bitundu ebya sayidi z'enkumba. Ngenda gakuwa nago gafune mu bitundu by'enkumba. Ebimotoka birabiddwako nga bisimbye layini naye abantu bagamba nti si beetegefu kukkiriza bimotoka bino kubeera nga tebiyiwa kasasiro mu kitundu kyabwe. Gano gonna ogenda gafuna ku mukutu gwa Red Zone TV gwe tuula okkalire ate Sebambulidde Patrick mbeerewo nga nkusunsulira gonna ge nkusakidde ogenda kubanga ogamanya. Nyongera okutegeeza nti likinga gy'okoma okulikinga information gy'okoma okugiyambako okubeera ng'etambula. Ate naba kubanga osubscribe nga nawe ekikole genda ne mu comment section teekamu obubaka otubulire osinziddewa obutubusoma ku nkomerero y'amawulire gano. Waliwo nno ne bannayuganda abadduse mu Uganda mu myaka egiyise nga bakoze numbers zogenda okubanga weewuunya. Kanze gye mbeere ng'ate nkusosootolera mu mukutu gwa Red Zone TV tutambule ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yes, Red Zone TV kwoli tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako amawulire nga bwe gazize kakati. Ngenda kutandika n'embeera nga bweri mu bitundu ebya Lubigi, ngenda kutandika n'obunkenke obuli mu Lubigi. Abantu bavuddeyo ne bawakanya ekya Robina Nabbanja okubasisinkana mu kilometers 5 okuva n'enjega we yagudde gwampuliriza. Bano nno bagamba tetugenda kubikkiriza olw'ensonga nti ffe twafiiriddwa ebintu byaffe, ffe twafiiriddwa ssente zaffe, ate ffe be bagamba tutambule tutindigge olugendo lw'okugenda okusisinkana Robina Nabbanja. Ate gyayagala tumusisinkane, oba batuwa ssente zaabwe bazituwe, oba tebazituwa basigaze ssente zaabwe. Bano nno bataddewo embeera ey'okwegugunga. Nabbanja baleka bamujeemedde, naye njagala okutegeeza nti amagye ne poliisi n'ebitongole ebirala byonna ebyandibadde ebikuuma ddembe bali mu Lusanja, bali mu Kiteezi. Kigambo kino nansonyi wakinsoundingira nga Lubigi. Bali mu Kiteezi, bali saidi eyo, bali mu kubanga ate bateekateeka bantu, naye abantu bo bagamba ffe tetuwagala kumanya oba muli batuyamba mutuyambe, oba temugenda tuyamba temugenda tutambuza kilometers 5 mutugenda kulaba Nabbanja ewatali nakibagenda kubanga batuyamba. Kankuwa abantu bano obalabe nga bakambwe nnyo, boogedde ebigambo bingi nnyo byenjagala owulirize mu katambi kano, ate nze gye mbeere nga nkwongerayo. abantu bali eri bafiiridde eri mu Kiteezi. Bangi abatalina transport okuva eri okujja eno mu Kiteezi. Kubanga tusobola kusitula abantu bajja mu Lusanja ng'abantu bafiiridde mu Lusanja n'obaleeta ku ssomero mu Kiteezi. Ekyo tekibeera ki? Tulina ennaku yaffe nnyingi eri bali mu kuziikula bafu. Kati oli eno bamenya amayumba, kati bwenzirayo nga bamenya ndi mu Kiteezi abamenya amayumba ne bagaanirayo. Kawa mu Lusanja area yafu batuuze, area yafu enju yange bagimenya yate eri kusaidia omuzajja kuva mpererwa agambe nange bamenye batunasera abantu bagenda kujayo bayinza omenya ng'ava mu Kiteezi anatepa kujja mu Lusanja enjega gye tusazi batulese
Yes, mukutu gwa Red Zone TV sebambulide Patrick Nzendi wokubanga nkutuusaako updates kati nebyo biri side eya Kiteezi ene wagudde enjega eya Kasasiro okubanga yayimbulukuse ate natta abantu kati abantu abafiiriddwa abantu baabwe ate kyewuunyisa be bali mu kugamba babeere nga ate bagenda kilometers 5 okuva we bali ne wagenda okubeera omukulu amanyiddwa nga Robina Nabbanja babeere nga bafuna obuyambi tino bano bagamba tetugenda kutukkiriza tetugenda kubikkiriza sika buyambi obuyambi bwamwe mbusigaze naffe katusigale gye tuli nakugambye olunaku lwajjo omukulu yavuddeyo n'ategeeza General Yoweri Museveni nti buli muntu eyafudde tugenda muwa obukadde 5 wabula ate buli muntu eyalamye nga yafunyeemu ko ku mbeera ey'okukosebwa baafunye obukosefu mugenda kufuna akakadde wabula ate abafudde tugenda bawa obukadde 5 abo saategeddewo naye mbadde nina okubanga ate nkutegeeza kakati nno oluvannyuma lwa Kasasiro okubanga tebakyasobola mmuyiwayo ate jjukira ekibuga buli kaseera kiba kifulumya Kasasiro kakati gwampuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti abasajja baavuze ebimotoka ebya Kasasiro olunaku olwaleero ne mu kiro ekikeesezza olwaleero ebimotoka nga bavuga babitwalawa babitutte Nkumba mu bitundu by'Entebbe naye abantu abali sayidi eyo nabo batandise okubanga babateerawo embeera basimbye Nakakongo babagamba tetugenda kukkiriza bw'abanga Kasasiro ye yassa abantu sayidi zeeri kati ffe lwaki mumutuleetera abantu b'Enkumba batandise okubanga bakaayana n'abasajja naye ng'ebimotoka birabiddwako nga biri mu luseregende eno waliyo akafo nga nako babadde bakayiwa mu Kasasiro naye nga Entebbe Municipal Council yeeyina okubanga ekozesa ekifo ekyo kakati olwaliro we twogerera gwampuliriza essaawa zino zennyini ebimotoka bikyaliwo ebimotoka bisimbye layini nga bino bisomba Kasasiro okuva mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo newankubadde ng'ate waliwo ebitundu ebirala sayidi z'emukono ebibadde byalambuddwa nga nabino nabyo bagenda kuteekayo Kasasiro kubanga kizuuse nti Kampala kirabika mu Kiteezi walabika nga wakalubye kati sayidi z'Enkumba birabiddwako naye nga bwe nkugambye abantu bali sayidi eyo bali mu kubanga ate bateekawo embeera ey'okwagala okuguguba ebimotoka bino bireme kubeera nga bireeta Kasasiro mu kitundu kyabwe naye nga wenjogerera birabiddwako era layini nnene ey'ebimotoka bino nga biri mu kubanga ate byesolossa bali mu kutereeza wawe bagenda kubanga bayiwa kakati gwampuliriza ng'oli Nkumba naawe tegeeza omulala era manya nti wano ku Red Zone TV woogajje amawulire gano nti embeera bwetyo bweri mu kitundu ekyo gwe ampuliriza ku mukutu guno gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna genda mu comment section teekamu obubaka tubulire waawe osinzira okubanga ogoberera ate ensonga zibeere nga zikutuukako obutazimisinga esoloti eyo jukira olunaku olwaleero lunaku lw'abavubuka International Youth Day ku lunaku luno ggwanga liba liyina okubanga zicelebrating olunaku olwo kakati omukulu amanyiddwa nga Generali Yoweri Kaguta Museveni alabiddwako essoloti abaana bakayita ku Makamberenge mu kamotoka ako mujjukire babigakaawo omwaka oguwedde 2023 mukulu alinawo yalabikirako sayidi zeeyo mu Western Uganda wayali Kabaale ng'ayogerako ne bannayuganda naye olw'embeera y'obunkenke eri mu ggwanga olwa insecurity eri mu ggwanga ebyokwerinda nga biyuuga omukulu yagenda n'ayogerera mu kamotoka ako abangi ke bayita ak'Omakemberenge kati gwampuliriza n'olunaku olwaleero bino birabika bizzeemu bwebanga security eyuuga kati manya eyuugira ddala olw'ensonga nti omukulu alabiddwako ng'ali mu kamotoka ke kamu mu bitundu by'essoloti gy'abadde agenza okubanga ayogera ne bannayuganda abavubuka abasangibwa sayidi eyo nga bwe nkugambye nti olwaleero lunaku lw'abavubuka kyoyinza okuyita International Youth Day wabula era kigambibwa nti atidde okubanga ayogera n'abavubuka gamba nti emirembe yagibaleetera emirembe Mwami Museveni gye yaleeta kirabika nga ate ye tasobola kubanga agyeyambisa
kati gwampuliriza ku mukutu guno njagala okutegeeza nti akuuma k'emberenge nga bwe bakayita katandise okubanga kamweyimirira kubanga kugambye mu bitundu eby'Essoloti bw'atyo bw'alabise mu kamotoka ako akalabika nga kalabika tekayitamu masasi giraasi eyo erabika nga teyitamu masasi ebifaananyi bwe bitandise okuba nga bivaayo nga biraga omukulu okutyawo we kutuuse eddembe lye yaleeta mu Uganda awo we lituuse gwampuliriza ebyo biri Soloti wabula ebyo bigenza okuba nga bibeerawo amawulire gembadde nsoose okuba nga nkusakira genjagala okuba nga nkuwaggwe ampuliriza gesaagala omiisinge okusinziira ku reports ez'enjawulo yonna gy'osinzira okuba nga gyondabira oyinza okuba nga naawe kino kikukwatako okusinziira ku reports ez'enjawulo okuva ku mitimbagano egy'enjawulo oba omukutu gwe bayita UN World Population Prospects 2024 ekitongole ekya United Nations ekyamawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku nsonga z'obungi bw'abantu oba omuwendo gw'abantu kiraze oba kivuddeyo mu nsonga eno ne kirambika amawanga ag'enjawulo n'abantu abagaddukamu nga bano bannansi wabula nga badduka mu mawanga ago babeere nga banoonya obubudamu mu mawanga amalala era nga mu kunoonya obubudamu buno tebagenda nti bagenda kudda wabula nga bakikola okudduka ekibabu mu mawanga gaabwe nti era bano bwe bagendera ddala permanentire nga tebadda kati gwampuliriza oyinza okuba nga oli mu ggwanga lya Middle East oba nga oli mu ggwanga lya Europe naye nga yonna gy'oli okusinziira ku statistics ezifulumidde ku mukutu ogwa United Nations oba ku kitongole ky'amawanga amagatte nga gulaga nti Uganda eno byewuunyisa Uganda ku lukalu lwa Africa ekwata kyakubiri mu kuleetera bannansi baayo okudduka mu ggwanga eryo ne baba nga bagenda banoonya obubudamu mu ggwanga eddala ate ng'obubudamu buno babunoonya permanently on a permanent basis nti we bagenda tebagenda kudda era tebasuubira kuddira ddala mu ggwanga erya Uganda either olw'embeera embi eri mu ggwanga erya Uganda either olw'embeera embi nga bwe nkugambye oba okubeera nti waliwo okutiisibwatiisibwa nga bwe bali babakudda balidda gavumenti eriko emaze okuba nga evaako nkugambye statistics eziva ku kitongole ekyensi yonna ekivunaanyizibwa ku bungi bw'abantu oba ku muwendo gw'abantu okwetoloola ensi yonna bwe zityo bwe zoogera ku ggwanga erya Uganda likwata kyakubiri era ng'amawanga gokka agasinga eggwanga erya Uganda okubeera nga bannansi badduka mu ggwanga ku lukalu lwa Africa kuliko Sudaani yokka era nga Sudaani abantu akakadde kamu n'emitwalo 4 we twogerera nga badduka mu ggwanga eryo bagende banoonya obubudamu nga tebali bakudda eggwanga erya Uganda abantu emitwalo 12,600 eno kigambibwa nti badduka oba mu mwaka gwa 2024 gokka be badduse mu Uganda permanently nga tebagenda kubanga bakomawo era nga tebasuubira kudda bagamba bano tugenze tetusuubira kudda mu ggwanga lya Uganda kubanga embeera erimu si nnungi nnyo Uganda efaananyeko n'amawanga nga Pakistan amawanga nga Ukraine amawanga nga Mexico Venezuela Turkey Greece China Philippines Bangladesh Nepal India ne Brazil nejjukira agamu ku gano gajjudde entalo kati Uganda emirembe abasajja gye baleeta girabika gitandise okuba nga gifuuka ekizibu bannayuganda abasoba mitwalo 12 kigambibwa nti badduka ne bava mu ggwanga erya Uganda basobole okuba nga babaako gye beeyonera eggwanga erya Uganda nga kiraga lirabika libakaluubiridde ezo statistics ziva ku kitongole ekyensi yonna ekya United Nations kakati mu mawulire amalala ge nkuleetedde gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Region TV ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'omusanvu oguwedde walaba bannayuganda bangi naddala abavubuka betwayitanga ba Generation Z bavangayo ne balaga obutali bumativu bwabwe ne beekalakaasa ensonga ey'obuli bw'enguzi balabe nga bagirwanyisa bano betwayita ba Generation Z era ojjukira bangi bakwatibwa batwalibwa emabega w'emitayimbwa abamu bayimbulwa naye nga ne wetwogerera waliwo bangi ku abo abatannaba kubanga ate baweebwa bail tebannava mu makomera gye baasibibwa tebannaba kuva gye baatwalibwa naye ng'ate okwekalakasa kwabwe kwali kwa mirembe era nga baali tebalina musango gwonna gwe bamenye okusinziira ku bazze bataputa ensonga zino nga bwe bazze bannyonnyola bangi ku bano baateebwa nga bwe nkugambye wabula ng'ate bangi bakyali mabega wa mitayimbwa kakati olunaku olwaleero bano abaasobola okuba nga baafuna chance eva mu kkomera mu katambi k'engendo okuwa kwe kuli omuwala amanyiddwa nga Sylvia Namutyaba ono nga yakulira abavubuka
mu kibiina ekya National Unity Platform era yalabwako nnyo kwabo abantu abaali benyigidde mu kwekalakasa kuno era yalabikira mu kifaananyi eyakwatibwa mu nkwatibwa embi nnyo yali omwana ow'obuwala gwe baakwatira awo nga ku paaka empya wabula ng'enkwata gye baamukwata yali mbi nnyo nga boyinza okuba ng'okiwulira abadde batambula naffe ku mukutu guno gwa Redson TV kyenjogerako mukitegeera bulungi nnyo omuwala oyo mumumanyi era amabegako awo baleetebwa mu kooti ye ne banne ne baba nga baasobola okuba nga baweebwa bail babeere nga bawoza bava bweru kati bano bagamba ffe ebyo tebitukwatako tugenda kusigala nga tulaga obutali mativu bwaffe era enteekateeka babyogedde njagala kuwa katambi wano okawulire gwampuliriza ku mukutu guno bano nno bagamba si beetegefu kubanga balekeraawo batabise ennimi mulimu owa Buganda oyo Sylvia Namutyaba mulimu owa Busoga mulimu n'ow'ebitundu ebirala eya Northern Uganda ennimi zonna bazoogedde kati gwe lwowulira lwogenda okuba ng'owulira mukutu gwa Redson TV byonna ogenda kuba ng'obiwula genda mu comment section teekamu obubaka tubeere nga tutambula ffenna kanzije ate mbeere nga nsoma mu message zammwe ze mutadde mu mawulire ge tusembeyo okuba nga ate tukutuusaako. Manya Namutyaba Sylvia ng'aza akulemberamu abavubuka mu bendobendo erya Buganda mu kibiina kya National Unity Platform era nga nakava mu kkomera wadde ndi muvubuka kuba ensonga z'okulwanirira enguzi. Briefly olunaku olwaleero lwali badde lunaku lwa kweyagala eri abavubuka mu nsi yonna naye kyennyamiza nti mu Uganda olwaleero tetulina nnyo byamaanyi tulina nnyo bingi byakusanyukira oba byakwenyumirizaamu ng'abavubuka ku lw'ensonga ebitusoomooza bingi nnyo ate nga tetulinaawo ssuubi bigenda kukolebwako mu bwangu. Okugeza bwetunulira abaana abayizi bwetuyimirira mu kiti eky'abayizi baana bangi nnyo batandika okusoma nga baana bato nayingira primary naye batono nnyo abatuula ekibiina ekyomusanvu batono nnyo abatuula siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Ogenda okugoberera abaana babatandise wansi okusoma batono nnyo abagraduate nga batuuka ku university. Olwaki nti ekonome nzibu nnyo oba ebyenfuna byekanamye bakadde baffe tebalina ssente tebalina mirimu ogenda okwesanga nga kisoomozebwa omwana okumusomesa okumujja wansi paka okumutuusa ku university ate nga ne gavumenti eyali badde yimirirawo okukwasizaako bazadde baffe okukwasizaako bakadde baffe abaana ne basobola okusoma nayo tekoze kimala. Then bw'otunuulira abavubuka abagezezzaako abalwanyi ne bagezaako okusoma bangi tebalina mirimu. Bw'otunula mu Uganda essaawa eno ogenda kwesanga ng'omwana olumala okusoma omuzadde agenda kuwunzika nga amunoonyeza ssente amunoonyeza passport amunoonyeza visa kugenda ku kyeyo. So ebisoomooza bingi nnyo mu bavubuka. Bw'otunula mu bali mu bizinesi abagezezzaako okwelwanalwanako batandika ebizinesi emisolo miyitirivu. Essaawa tulina omusolo gwe bayita ifrizi nti omuvubuka agenda okutandika ka bizinesi ke gavumenti bamusolooza omusolo emirundi egisukka mu gumu oba mu ebiri nti ogenda okwesanga agenze ku factory gyasuubudde t-shirt oba agenda kutunda ma t-shirt factory olwedde t-shirt eyo ebeera nga bagitakisiize then bwatuuka ne mu dduuka mu wholesale still nabo bagenda kuggyako omusolo bw'ava ogenda otuuka ne mukamuka mu retail ogenda okuwuzikanga nagwo omusolo ogenda kwesanga emirundi ng'esatu ebintu byera taxed. Then external labor right now bw'otuna mu Uganda tusinga okuba n'abantu abangi abagenda ku byeyo baganda baffe bangi tulaba ebisoomooza bingi ebibanyigiriza bingi bye bayitamu nga bali ku byeyo. Then also tulina ku nsonga ya human rights abuse esuse mu Uganda of recent tulaba abavubuka bangi badde bagezaako kusituka nga nali omu ku bo nga tugezaako okulwanirira enguzi nga tugezaako okulwanisa enguzi eyitiridde mu ggwanga. Twagezaako okukalakaasa mu mirembe nga tetulina gwe tulumiza tetulina gwe tukyankalanyiza naye batukwata nga ababbi b'obusimu kubanga eddembe ly'abavubuka lirinnyirirwa. Bw'otuuka ebizira nze mbadde buzira otuuka mu makomera abakyala bwe basula abaana basula bubi bali bubi baana bato myaka 19 myaka 2 ogenda okumubuuza musango ki gwe wazza ng'omusango gwe yazza busimanya yali alwana noono simanya bamujje ku KCCM kutte bonna bali bavundira luzira abaana abato abavubuka bajjudde mu makomera nga tewaliwo na nsonga za musinzi
kubanga abasinga baavu judiciary oba essiga eddamuzi teribafuddeeko nnyo emisango gyabwe engeri gye giri tegiriimu ssente babeereyo omwana bamusiba emyezi 6 naye ng'omusango gwamusibidde gwabadde gusobola n'okuggwirako LC1 oba gwalibwedde ne ku poliisi omwana nadda eka naye olwokubanga nti bavubuka ate tebalina ssente tebakolebwako so bangi bavundira mu makomera butunulira ku services fenga bavubuka services tezitutuusibwako olw'enguzi eyitiridde mu ggwanga buli ayimirira wayimiridde office gy'ayimiridde mutayagala givaamu tulabira ddala ne ku pulezidenti yennyini yakulembera eggwanga lino ekifaananyi ekyawadde eggwanga lino si kirungi ye bw'abanga mu myaka gy'alimu ng'ekifo ky'alimu tayagala kivaamu kitegeeza buli muntu ayingira office gy'ayingira tayagala gifulumamu ne kiwuzika nga abavubuka wadde nga kufa abasinga obungi mu Uganda. Nja kusaba nsooka enkomaawo twenza nnyo mukyala Sylvia I think tuwone English version at once okay briefly I was trying to address the nation about the state of the young people in Uganda on such a day. It would have been an opportunity for us to celebrate, but we are here asking ourselves, what should we celebrate? What should we? What is that? Yes, webale kubanga okyaliko Red Zone TV Sebamulire Patrick Nzendi wonze mbaawo ng'ate nkutuusaako ebiba bitambudde by'otayina kubanga ate osubwa abataddeko obubaka bwammwe bwe njagala okubanga ntandikirako naye nga sinagenda wala njagala nsooke neetondere muganda waffe amanyiddwa nga Musiitwa Abe ali saidi ze London yasinzira okubanga agoberera Musiitwa Abe message ndabika saagiraba ategeezezza nti mwebale kuweereza omulimu gwe mukola mulungi nnyo munnaye naffe tusiima muganda waffe Musiitwa Abe okuva e London webale kubanga ogoberera ate omukutu ogwa Red Zone TV era webale tusiima naye obubaka bulayika bwatuuka tuvuddeyo awo naye webale kubanga ogoberera mukutu gwa Red Zone TV akoli nalwoga webale kubanga kwali message yeetuuse Kalule Kenneth webale kubanga naye kwoli muganda wange Kenneth wambulako nnyo naye kansubira oli bulungi Kalule Kenneth ne Kali Dali webale kubanga naye kwoli message yo etuuse mukutu gwa Red Zone TV Sebamulire Patrick Nzemberawo ng'ate mbaweereza amawulire nga bwe gaba gazize kakati ndowooza wano ngenda okubanga mbaleka tuwuliziganye mu updates eziddako naye nga Namutebi Hanifa webale kubanga kwoli obubaka bwo nabo buzze oluvannyuma njagala kubanga mbeerekereza tuwuliziganye mu updates eziddako ebigambo mbiwulidde ensonga muziwulire ze sijja kubanga ate nyongerezaako.